Okusinziira ku batwala ebyokwerinda, obukuumi bwakweyongera okunywezebwa engeri ennaku enkulu gye zisembedde. Mu lukungana lw'abamawulire olutuuziddwa, RDC w'Entebe Hakim Kirigwa atubuulidde nti waliwo ebigenda okukyusibwa. Twadeployinze dda abasirikale baffe abatali mu uniform bakyasinze obungi, bali mu bifo bino, bali mu makubo, bali mu sports zesirowooza nti ziyinza okuviiramu obutabanguko byonna gye bali. Nti ebigendererwa bisuuka ku nnaku enkulu. Kamera zaffe zirikola zonna, tumobilizinze abantu ba hotels, aba mall, kamera zibere nga ziri alert, kamera zaffe za police ziri communicating ne kamera zino endala ziri ku street, tuteseeko abantu baffe ku makubo bawera, tuteseeko abasirikale ab'ebigere, tulinako aba boda, tulinako patrol eziwera, tulinako sister forces ezigenda okutuyambako. Byonna bigenderwamu okuba nti abantu baffe batebenkevu, naye tekibagaana kujja bw'obanga tuli mumenyi w'amateeka. Kyeyoleka lwatu ku nguudo z'omu kitundu ky'Entebbe ng'abajaasi kumpi bali buli wamu, era RDC agamba nti mu bubuga ne mu byalo wagenda kubeerayo abasajja baabwe okuzibira obumenyi bw'amateeka. Era mu nteekateeka eno ab'ebyokwerinda bakkiriziganyiza nti abalalu bonna baggyibwe ku nguudo batwalibwe ebutabika kubanga bandyelimbikamu abamenyi b'amateeka. Amakubo gaffe ng'emugalaba ag'Entebbe tumakinze sure nti twagalako nti kuliko embwa, nti kuliko abalalu, omanyi street ziyinza okubeerako abalalu bayinza okuba mulalu olusinga ate si mulalu ng'ali ku byabwe. So njagala okubuulira abantu nti oba olinako omuntu nga mulalu wa mutwe ng'ayikuyitirako eno Entebbe ojja musanga butabika kuba ne twakisalawo nti enguudo zaffe zonna ez'Entebbe tetuzaagalako bantu balalu. N'okusala ebisolo kwa kubeerangawo mu budde obw'emisana wokka. Sirowooza nti basala ebisolo ekiro ekisoboka kyetaaga kibeera misana kuba ekiro tuyinza okutabira na supervision y'amaanyi ekikola. Olunaku lw'eggulo bano baalumaze nga balambula ebifo ebisanyukirwamu nga biiki n'ebbaala nga bwe bwoggerezeganya ne babiddukanya ku nsonga z'ebyokwerinda. Okusinziira ku RDC w'Entebbe, poliisi yamaze dda okukaliza obuddukulu bwayo ssaako okuweebwa ebikozesebwa nga kati balindiridde abanaakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka mu zino ennaku enkulu. Kamana Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.